being the returning officer for Kalangala electoral district, having added up the number of votes cast as recorded on the declaration form in accordance with Section 72 of the Parliamentary Act. Breaking news, wetuukirira ssaawa zino Aida Nabayiga finally bamulangiridde nga new woman MP w'e Kalangala video mu maaso awo tugibaleetedde ebendera Uganda giraga naffe ate tumanyi obunkenke mu State House ebendera President Yoweri Kaguta Museveni atiddemu okusinza ku information gwe tufunye okuva mu source mu State House. Tugenda kutandikira ewa Aida Nabayiga owa NRM wali e Kalangala mu woman MP by elections amazina wangu olunaku lw'ejjo twabagambidda before even the voting or the vote counting started at the tally center nti yamaze dda kubeera nga bamwe basinga ne bagamba nti no Wonderboy mulimba katutandikirawo. Olunaku lw'eggulo ndowooza twakoze video nga tulaga omukulu akulira opyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform ng'agamba nti abakulu akalulu basobodde okuba nga bakakwatamu nga bakozesa DR forms eziri forged oba DR forms ezitali generated by the AI zinayise DR forms za AI kubanga ku polling stations ezimu toto y'abantu abateekeddwa okuba nga balondebwawo babadde 130 wabula obululu bwa Aida Nabayiga bwabadde mu bululu 4. Imagine bina ate nga obwa Nampala buli mu bululu nga 4 kati ngira okutwaliza nga kiragira ddala nti bongeddemu abantu 4 twategedde abantu 4 bavudde mu district ki okujja okuba nga balondera e Kalangala era ate bwana wenyini wenyagadde kubuuza nti no ezo ballot boxes zibadde staffed nazo bamaze ne bazibala ezo abaana teweza wadde bayingizaamu obubululu nkasuka ennyonnyolemu ko omulabe waffe ekigambo staffed tekitegeeza ballot boxes ziri staffed kitegeeza nti ballot boxes mwe baleese ballot papers already eziri ticked nga tugambe nti omuntu omu yandibadde ateekeddwa okukozesa ballot paper wabula omu n'aleeta ballot papers 10 nazikola ki nazinika mu box polling stations ezimu basobodde okuba nga bakiba ba agency ba National Platform basobodde okuba nga bakola ki bakyavoidinga oba nga bakirwanyisa era tolabeko ne presiding officers obamu bavuddeyo naye engeri ekintu already kyadde kikoleddwa ate already nti gwe bakikolera wa kibiina kiri ekya side eri basobodde okuba nga babubala babubaze era y'ensonga lwaki yalangiddwa mu video musike mu kituweleka like so kubeera nga etambula ku speed yobo kulunye tukire bana Uganda tukire bana nchuka etukedi bana Uganda bali mu ggwanga abali e Kalangala abali wabulu w'ensi abali mu ggwanga Uganda omunabo abali mu ggwanga Uganda mukubireko abewa mu babuuzi beddala abali naddala side ze Kalangala ani yawangudde mu polling stations ez'enjawulo oba ez'ewamwe oba ez'abantu beewamwe asobola naffe asobora nga tutalinga ebyaffe kubanga aba National Unity Platform awe bagenze omugenzi Aida ewa mugenzi Helen Nakimuli nabo babadde ne DR forms zaabwe jukira ba returning officers baabwe oba ba agents baabwe bwe bakoze ki bwe bawadde naye nga bo bakoze tali yaabwe babadde bakubye omukulu Aida Nabayiga kati why would they want to steal in broad daylight waliwo newenalabye ku polling stations ezimu ekintu twabadde ku ground waliwo aba agency ba National Platform abaganiddwa omukulu wa Kawempe North Nalukola Kanso Nalukola yabagambye temusayininga ku DR forms ezo kuba DR forms zabadde so weird nga zitisiza ddala nga bagamba muno jukira wabeerawo party ya figures ne party ya words nga wano mu figures nga Nampala Nampala ayina obululu kagambe kwanga tebalonzi tebabadde bantu out of 130 Nampala owa NUP ayina obululu nga 10 oli owa NRM Aida Nabayiga wabeera ne 28 bo kye bakola 28 bongerako 0 babona nga babadde 2 naye bali mu biga mujukira wasigalawo 28 kati ekyo omukulu yagambye ba agent tamukola ki tamusayininga ku DR forms ezo era DR forms ntono nnyo omukulu wa NUP ze yatutte naye zasigadde zagenze ku electoral commission era omukulu
teyafunyeemu nsonyi wadde n'alangirira Aida Nabayiga nga omuwanguzi n'ebyo ndowooza bya bulijjo wabula kino kikulaga ki njagala mwatu obe nga otuwa endowooza yo lwaki akalulu kano bakakuttemu. Imagine kiza kunywa nga kinsisa wa NRM yadda bolinze wa NUP olubanga wa NUP yabadde ne kasanvu olinga alina almost gumusatu oba gumunya plus ate n'ekirala ege basajja bano kiki ekituufu kyo kiri nti akalulu kano kati kaleese ebibuuzo bingi mulimu abatandise okuba nga beebuuza nti enfa ya Helen Nakimuli eyinza okuba nga yali yali nteeketeeke. It wasn't an accident or a sudden death nga we twali tulowooza. Abamu just nga mbabugambe nti kibuuzo abatandise okuba nga bagamba nti okufa kwa Helen Nakimuli kulimu ebibuuzo bingi oba ebibuuzo byotayinza nakubanga oddamu wala onabagamba nti oba osanga bali bagala asooka aveewo then ekifo bakole ki bakyeddizi y'ensonga lwaki olwo bakoze ki babubye. Endowooza yo viewer yaffe endowooza yo nungi nnyo era ejja kuba nga etuyamba gituteeremu awo mu comment section kiki kyolowooza naddala ku bululu obwagenza okuba nga bugenda mu maaso mu district y'e Kalangala babukutemu tebabukutemu oli tiimu ani tiimu Nampala oba tiimu Irene katulabe awo mu comment section sokolabe tumanyi kyongere. Being the returning officer for Kalangala electoral district, having added up the number of votes cast as recorded on the declaration form in accordance with Section 72 of the Parliamentary Act, declare that the total number of valid votes cast for the candidates are as follows. That candidate Babidia Sharifa, who went independent, got 244 votes. That Nabayiga Aida of the National Resistance Movement, NRM, scored a total of 12,642 votes. That Nagawa Helen Flavia, who went independent, got 217 votes. Nampala Irene of NUP scored a total of 7,474 votes. Nasuna Agnes, who also went independent, scored a total of 34 votes. The total number of valid votes cast for candidates in this by-election was 20,611. The total number of rejected ballot papers were 427. The total number of ballot papers counted was 21,038. The total number of spoiled ballot papers, 67. Upon this, and accordingly, as the returning officer of Kalangala Electoral District, and in accordance with Section 72 of the Parliamentary Act, Cap 177, I declare Nabayiga Aida, who has attained the to be the elected. Alright, nga tubitedde ku mabbali ebya Aida Nabayiga mutubulidde ndowooza mu comment section ebirowoozo byammwe era muli ku tiimu ki oli ku side ki. Olunaku olwaleero omukulu Fred Kajubi alumbuye okusinziira wali ettaki yasobodde okugenda nga akola live era yalabudde Bannayuganda n'ababloda have a picture on what is going on around the world. Agamba nti bano basajja okusinza ku information gwe yafunye ate mujjukire bulungi kino Fred Lumbuye alatera kuva eri n'asamanyisa bintu byatakola ki byatamanyi. Yabudde n'agamba nti mu State House obunkenke obw'amaanyi nnyo era bano basajja tamanyi lwaki oba ali mu kugeza kubeera nga figuring out why are these people on panic, lwaki bali mu kubeera nga bali ku pressure tino baagala ebintu byonna bikyuke ku speed. Gino Muhoozi afuke president, PLU efuke katemeni political party mu Uganda, speed edukira waggulu nnyo nga bukola ki nga bwekiraba. Tusigire abasigira ku omulabi waffe eyo, why do you think the government is at panic so far? Kiki baagala yisaawo Gino Muhoozi okufuka president ku speed oba anytime anything can happen?
ekituufu kyo kiri nti a series of events has happened ku side eri eya government bingi nnyo ebiguddewo mu ebyo mwe njagala okusooka kubamenyeramenyera kimu ku kimu twasooka bannayuganda basooka ne beebuuza where is Janet Museveni oyo kati sooka omuteeka ebbali kati newalyoka wajjawo n'essaga ya Anita Among nti alwadde aliwo alina blood clot era yiteeka ebbali newalyoka wavaayo omukulu Muhoozi Kainerugaba naye n'agamba ayagala kubanga akola ki ajjawo leader of opposition aliwo essaawa eno ateekewo owuwe kati ebintu ebyo ebisatu bikudrawing oba bikuleeta mu mbeera eraga nti gavumenti ambagamba nogamba muno akalulu kalangala lwaki bakakozewo kati baagala Abannayuganda bave ku birala batuke tudde ku kalulu kalangala kumala myezi ng'ebiri nga tuli awo tuyonga era bwe kiri kubanga era okusinziira ku Fred Kajubi waliwo newe yagambidde mu katambike yagambye nti embeera ya Anita Among diversion ekituufu mulamu si mulwadde ebifaananyi byebategeeza bingi nnyo bye bateekawo anti kye bagala okumanya what is going on behind what do you think Wanasajja kye babala ekituufu kye babala ndowooza kikulu ate era kiteeka okuba nga kikulu ddala kubanga bakute public figures oba figures ez'amaanyi kati nga bw'okwata Anita Among n'otandika okumuzannyisa firimu nti mulwadde ng'ate si mulwadde ekyo kiba kikulaga nti kyonna kyonna ky'obeera obala kikulu nnyo tetunategeera ku kya leader of opposition oba mukulu Joel Ssenyonyi offisi agenda kubanga agirekulira nawuliddeko awo Fred Kajubi yagamba muno they are just doing diversions tebasobola kubeera nga abamujjako kubanga bebamujjako bwe bati funds from international communities tukamengazi World Bank Bachina babawula Abarussia babawula European countries ezibawula muba tebasobola kukola ki kuddamu kubeera nga babawula kubanga ensi ebeefuuse nga kyekyanise family role ate family role jjukira bulungi anti no ensi ezo ziba zeeraliikirira nga zigamba wetubawola sente zaffe nemutaziza naye ensi bwebeera nga ensi ya democracy n'ensi ezo ez'amaanyi ezo kamiringa zi World Bank ez'amaanyi eziri mu EU eziri mu America eziri mu Canada eziri China zibasobola okwangu okukola ki okubeera nga tiziwola ensi kati bati basobola kukola ki bikola just wabula bali mu a form of a diversion njagala musooke mulabe zino video nigera okujjukiza gwe atana subscribing akadde kajja mu personalize okateeke osalete services nga zino obeere ng'ozifuna mu budde ngina wankulengera video ya Fred Kajubi lumbye njagala ogiwa obudde Omunnayuganda ali eyo awuliriza bino oba osobodde bisharingireko bano ate n'ekirala Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba ze ziri awasembyayo 711 mukubireko oba mu inbox ku WhatsApp esobola okubeera nga akuyamba kale musike muwulize Fred Kajubi lumbye abantu bano bali mu kutya n'ekibagoba tebakimanyi twakava mu kutu tunawuza myezi 6 sipiidi y'amaanyi nnyo kiki ekibagoba Bw'onanga aliyo ng'olugweddemu essubi njera ekigoba Museveni banne kinene nnyo kankusoleyo katono olwaleero omanyi mutera okumpira basa mubuuza ki ekigenda mu maaso kati kambagambe gwe kyotalaba waliwo ffe engeri gye tukiramu n'ensi ekiraba Janet yabadde ejjo mu Uganda lwaki Janet bamutereddeko birthday ku social media handles mainstream media mu Uganda ne mu praising nnyo lwaki ekibagoba kinene nnyo ekibagoba kine bali ku panic kati bali ku panic wessaagala ojjeko kigere ekinoonyesa otajjako kigere naye buli lwolemezaako nga n'abakola ebikola bagenda bikola muganda wange toggwamu maanyi ngenda kusaba obeere mugumu saagala owebakenga otuusizza okukusa otalulu oli mu kwebaka bali mu kunyaga ovuze emmotoka kilomiters 99 esigaddeo kilomita emu ate weebakira mu kkubo zuukuka lwaki bitambuza ebigere obutatunatera oddukusa lwaki oludduka bano bayidde olunaku lugenda kutuuka enkya bagambe nti okulonda bakugjeewo kubanga very soon kyekijja olunaku lugenda tutuuka bagge nti political parties bazigjeewo kyekijja enkya olunaku bagenda tutuuka ti we
we are under full military control. Omanye kyekiddako bino byonna bikolwa kuba nti pressure gye mutaddeko tebasobola amateeka kati ate banadda waliwo tubaagala nga tewali mateeka. Nze bulijjo we mbaagala obatuusa bulijjo mbaagala nnyo batuuke mu mbeera nga Uganda temukyali mateeka nti we are under full military rule. We mbaagala ng'okulonda bakugjewo bajjo political parties nga amagye gatekinze over tuli under full military. Wenjagala awo wana ekyo tutawanya twogera ku mateeka yenna twetaaga wali nga tewakyali nti nga luluviro teriiwo wemba kubanga webalaga very soon. Kati bano bennyini bebadde mu logi ya NRM kati ate bafunyeyo kalongi akala mubakyuke kyenkunyonyodde wali tigwe ne bona otematema munabagoca bwe kitono kitumba erinnya esigala munabagoca kati kibalimu so toggwamu maanyi lemerako muganda wange temuba kiwutiisa oba twakava mu kulonda lwe batubbaaka utemulayisa dimezi mukaaga bali mu kutya buli muntu oli abadde n'abasirikale babiri bamwongeddeko abasirikale 5 buli muntu ali mu gavumenti agula kati amadi vehicle buli alina abasirikale babiri ayongeddeko amwongeddeko 3 buli muntu ayagala kugula amadi vehicle. Bazimbye ebisaakaate kuliko sekanolya kuliko kamera kuliko basikali nga 5 kuliko nekiki kimwegwesa ekibagoba tebakimanyi kirina mu slow motion kijja kiti ekigoba gavumenti ya Museveni kiri mu slow motion ate nga kibalaba lwaki atojjako ekigere tojjako kigere bino byonna bali mu kukola okukwata balukwamu okukwata baani kikulaga paniki ebikolwa byonna okuwamba kikulaga paniki okubba obululu kikulaga paniki. Golza lwaki boogera ku national platform yokka kikulaga nti waliwo paniki si kibiina kya bulijjo era n'osanga nomubuuzaabuuza n'akyusa obulumuka gw'otegera olunaku ki ne NRM bennyini efugidde emyaka tena kitebe kyayo nubwo ina ebitebe 3 n'ekyomulaba bali mu kizimba esobola okulabira abasibe bonna abali mu makomera. Buli muntu yenna ayagala nkyukakyuka kwatadde gwe ng'okyusa omutwe gwo muganda wange buli kimu kitegeere kiri ku sayidi kyo we singa obadde oli ku ground banga oli ku ground abantu bakubuulira abantu bakambwe naye waliwo ekintu ekibakutte bwekinaabasumula mujja kitegeera bana basa kati muhoozi ali ku laputopu anyiganyiga amapeesa alina epeesa lyayagala okunyiga naye ajja ddikwatako very soon naye mujja kuwulira so saagala okwemu maanyi amaaso ku lutimbe ekinakyusa Uganda kigenda kubeera kitono nnyo si kinene nnyo bw'oba sene wetegereza bulungi nnyo bidi ezitambula ku mutimbagano zikulaga nti bano abasajja ekibagoba kinene nnyo era kyokula nti bakyusakyusa ebintu byabwe. Waliwo ekifaananyi kino nja kumala kikolako lisaakyo kita kansoke nkikwate nja kumala kikolako lisaakyo kita kansoke nkikwate